Yes, agayina. Lwaki agayina? Bw'opimapima music wa Uganda, Kenzo si yayimba obulungi mu Uganda. Bayimbi bayimba mu Uganda. Tulina Madoki Sematimba. Tulina basajja ba Firigo Band. Tulina basajja ba bandi abo buli muyimbi wa bandi. Tulina basajja ba Kadongo Kamu, basajja bayimba. Basajja bayina maloboozi. Gwe kyogamba bw'opima ku minzaani nga si mentioninze nti gundi. Gw'owulira Kenzo ali wathe okubanga akiikirira music wa Uganda nga ya mbunno. Bulowooza ku music wa Uganda n'abayimbi ba Uganda mbw'olina kuwuliriza music wa Kenzo. Gwe nga munna Uganda awuliriza music n'ebigambo byenkugamba gw'olaba ali wathe. Anti nafuna akawanga gwe kapimapime mu nnyimba z'omukulu. Gwe okapima ku minzaani olaba byenkana. Gwe ziwulirize zonna. Naawe owuliriza akawanga yogera ne message byonna opime ku minzaani. Gw'olaba bimakinga. Ndyoke muganda wange. Yanyimbisa n'emukono teyansasula. Kenzo. Yes. Nagendayo bansabasi bangamba okumpa senneera saba banja kuba nze ndi mugagga. Manager we ne mukubira bampita bulungi nnyo nengende mukono kugwino shesembyeyo bayali yashushoje. Awali wao shev. Navana waleyo busoga amanya abasoga banjagala nnyo n'abanyangole. Naveyo. Koze kangende nyimbire musajja wange nze manyi. Byonna kubanze ku Kenzo siri afuta money. Wallahi teyansasula ate sente tezali nyingi munnaye. Okubanga presenting music waffe. Kuba anti yamanya kyayagala. Yayagala presentingire Uganda nga yagisinga okuyimba neyerija nagenda ne ku East Africa nabanga nominizo nazo na award nga bwazetika yechi yasaba. Ne bamu byashama kolam. Ye anti nze nkulaze ne kuga. Eta Achengeza ko kugamba kye kituufu gwe nkugambye pima minzaani gwe bw'opima olaba kiri waffe era bwe kiba bwe kityo nze kunze omanyi nze njogera mazima gwanyiga n'onyiga Kenzo omukisa gwayina munene nnyo kati kankyogerere mu mukisa ayina omukisa yanoonya omukisa n'agufuna gwamanyi naye yanoonya omukisa n'agufuna era omukisa guli gukola ekyo kyennyini kye yasaba kitegeera so kitegeeza ki nti omuntu akusibako ebintu tokkiriza sibimanyi mu butamanya bwe mba simanyi ninda amagenda gange kati gwe linda amagenda gange kubanga climax bwe ba business ng'omuntu oyingidde mu kintu ky'otamanyi egwa ate osobola okufuna abagula ebintu nze mbimanyi byenjaga nze ngonjagalira byenjagala ndyoke gwe wali ompulidde nga nkuba nga ngamba bannange munyamba ate nedda taata nze mmanyi era byenjagala mbifuna bitambula nga bwe mbyagala bitambula nga bwe mbyagala buli kimu kiryoke kubanga bayithawe kiri bwe kiti tusaagamu ate n'ensomesa omuntu osobola kufuna kyotayagala olina kubaako nekyoyagala bw'omanya kyoyagala n'omanya okifunye otya kitegeeza olina otambulira mu layini eyo yennyini kyekyo kyoyagala era okifuna kuba tosobola kubeera pulezidenti nga teweegombangako bwa pulezidenti namuleka kuba nze nawandiika ate nga wendinze tebampandiikira sitowa yennyini amaanyi agayina lindako kiri bwe kiti anti kankuddemu ekyo Eddie Kenzo amaanyi agayina Eddie Kenzo wakitiibwa Eddie Kenzo buli muntu amwegomba Eddie Kenzo alikyakulabirako abazadde bagamba omwana wange njagala abeerengaani nga Eddie Kenzo oli musajja wa kabi nnyo naye amaanyi ago na buli kimu ate nze onsinga amaanyi mu bye bakumanyiko byonsinga era abantu babimanyi naye nange nina byensinga ati nange nina bye musinga kuba ati nze bye musinga sisobola byogera kubanga ne executive akakiiko kwentula na buli kimu sobola gamba nti ntula kakiiko ntula wano
Koba tukola bwe tuti. Ekyo bwe nze mmanyi we musinga ne bye musinga ekyo bwe kino. Naye nga mulinya ekitiibwa na buli kimu era kyali wange mu buli mbeera yonna. Kenzo sikulinako buzibu blood wange era thank you so much okunnoonyaako nga kyaliwo. Banga dene nga tetuwulizanga. Yes. Sali mwogeddeko. Ati sali mwogeddeko. Sali mwogeddeko nga teba. Ye yanoonyezaako. Yes. Yes, so sinze kumunoonyako. Era ensonga lwaki mwebaza nze simunoonyangako. Ensonga lwaki mwebaza. Kenzo yakunoonyeza. Yanoonyezaako. Nakwebaza okukupa kwa kayi. Simanyi byayogedde byonna simanyi naye yanoonyezaako. Era thank you so much ali wange. Myaka mingi tetuwuliziganyanga. Tetuwuliziganyanga. Kati kyoba okola mu bufunze kankutume. Kenzo bw'aba kyaliwo genda omubuuza ebibuuzo bino. Bebiddewo yatugambye yakuvuga ku piki ye. Kituufu? Bebiddewo yatugambye akumanyi. Kituufu akumanyi oba takumanyi? Byonna byagenda okuddamu byebigenda okuproofinga byenjogera nti bituufu basi bituufu. Bw'anaaba yeerabidde nja mmujjukiza naye nga njogera bye nnina era okwogera. Nze awaadi zange nina gye nzifuna. Nze mmanyi gye nzinoonya ne gye ziri. Nze ndyoke gw'owulira akugamba nina ebizibu. Ekisajja kino. No, kati mu bufunze ku nsonga eyo muntu omanya ky'oyagala. Nze osanga ye byayagala awaadi ze size njagala. Kiriwa? Nze byenjagala obimanyi. Kati nze ndi mutume. Wuliriza. Nze banjogerako ne mu Bayibuli. Nze. Mu Bayibuli bagamba mulimu ekigambo ekigamba nti walijja bannabbi. Oba nga babulimba awo wenyini nga bwogambye. Walijja bannabbi ab'obulimba. Ati nkugamba. Kati nkugambye bwe nti mulimu ekiwandiiko ekigamba nti walijja bannabbi ab'obulimba. Walijja bannabbi ab'obulimba ne bannabbi abalala abatali babuki babulimba. Ompulira bulungi. Naye tebagamba nti walijja ensolo. Bannabbi abo bali babantu nga ffe. Bali baboogera nga bwenjogera. Bali babayina omulandira nga bayina ebintu bye bazze bakola nga naawe obyewuunya. Baliba nga bamalirivu nga bagumu nnyo nga bayimirira ku kigambo kyabwe era nga bazze kola mulimu ogwo gwe nnyini ogwabatumwa okukola. Era nze ekintu kyenkola nkikola by profession. Manyi kyenjogera manyi ne kyenkola era manyi na lwaki njogera ebigambo bino. Okitegedde bulungi. Ati gwe tomanyi byenjagala. Nze saanoonya mu kuyimba bye nanoonayo nabifuna. Tomanyi. Omanyi abayimbi abeetaaga amanya. Wuliriza ombuuziza wafuna kyo. Omanyi abanoonya erinnya lye nnina bwe benkana ne layini ne bye bagulirira. Omanyi abayina ssente abagagga nga tetubamanyi. Nze omanyi. Nze nayagala awuliriza. Nze awaadi zange omanyi gye nzifunira. Nze mmanyi nange ebitiibwa byange. Anti nange bw'onsanga eri mu awaadi. Ati bwenkola bino nga nange nfuna awaadi. Bino yennyambadde nga boolaba kati guno mukalabanda gutambula guliko obuntu obugwa buno bwonna bisima nga bwe nyambadde bwe nti buno obuntu bwonna buvaako osanga busanzi n'enkuwakana akantu. Yes, nze mmanyi kye mba nkuwadde. Oba n'okasanga n'okalonda awo ebiba bisigadde. Kale kanimbe kubanga lindako ne kati nkujejjere. Awaadi zange ziveeko. Nze mmanyi gye ziri. Kikyoyagala mbuuza kyonna kyoyagala. Era basebo ne banyabo ndi mwetegefu okuddamu buli kibuuzo kya muntu yenna ayagala omuddamu. Bw'oba oyagala kumanya noonyaako. Wuliriza. Bw'oba oyagala kumanya noonyaako. Nina. Lyaliwo era olwedde sipya saazimbye anti saazimbye zimbe. Liri wange era we liri sipangisa awo liri wange wane Buloba ku Forex Park bwe wali abazeeyi bange era we mpangalira. Sigenda gamba bwotyo. Ekinyonyi tekisitukira muti.
abasole kiri bwe kiti omuti tegusitukira kinyonyi bwe kiri kye mbadde njagala okugamba kyogezaako okugamba ekinyonyi kye kyagala omuti ne kiyisa emiti gyonna nekigamba njagala kusibira wali eri ne kisulaawo oba ne kibeerawo ebbanga lyonna kisinziira ebimuli bye kisanze ku muti okwo mu mbeera efaananako bweti naye ndyoke anti nafuna akawanga gwe kapimapime mu nnyimba z'omukulu gwe bw'okapima ku minzaani olaba byenkana gwe ziwulirize zonna naawe owulirizaako akawanga yogera ne message byonna opime ku minzaani gw'olaba bimakinga ndyoke muganda wange ze yayagala ogambye otya nzize ne big oni gye njagala nze ndyokera big oni ekola mirimu gy'abazeeyi si yange si yeyokka waliwo ne gyeba sajja gwe kyekyo bwe kityo kyenjagala by the way ndyoke era n'okunfunda anti n'okunfuna nzonda anti nze okundaba olaba bino byoyogera byetwogera just kunoonya kwogerako bwogezi nange tosigala kyekimu nze nkulaba nenkugamba sente ogenda kufa bwavu emyaka gyonna tosobola funa sente anti nze nkulaba maanyi ngalina agakutunuulira ne sente ate woba ogenda kufuna sente era nkubulira n'obudde bwogenda ozifuna negye ziri nenzikulengeza n'otekayo omutwe bwoti n'oziraba nako kati gwe n'osalawo n'ogamba sente zino zendabye nzaagala kati nga tuvudde ku birala ku nsonga eyo gye tuliko nze nafuna amaanyi atya Kenzo era bw'akola ensobi bino ebintu tebiriiko bwannannyini obugagga tebuliiko bwannannyini tibulina kuba bwa gundi erinnya teririiko bwannannyini obuyinza obukulembeze obufuzi tebuliiko bwannannyini wabula omuntu yenna abwagala akola ekyo kyennyini kyalina okukola mu layini entuufu era omusambwa kansirike kambeeko wenkoma mulimu ebintu byenina okwogera nenkola ki nina okukoma naye nga buli muntu gwe yonna gwolaba nga ali successful ebintu byensonga zitambula bulungi nnyo ensonga alyoke yategeera kikyalina gwe weenoonye by the way omusambwa kyekisiikiriza ekyo gwe bw'oyimirira mu musana bw'oti kati kambasomese bimbadde temumanyi kubanze mmanyi byemmanyi nga mugenda kuva mu nsi muno nga temubitegedde nga bwe bibeera ng'era omuntu amanyi bw'akola ki bw'abeera nze bwe kiba kyetaagisa kugamba bugambi kigambo nga nze nkitegedde kye nina okugamba obeera okke nkikugamba kati saawa zino abantu banneebaza bwebaza bazzukulu bange abali e Bulaaya bazzukulu bange abali wano abatalina mirimu bandyawo nga munaye jjajja nti amaka gaatereera era kati ensonga zitambula bulungi munaye nti munaye weewaawo munaye nti omulimu kati neeyagala naguzeeyo n'akamotoka era kati naye bwe bityo so nkusanga ku level wenkusanze nze omulimu gwange kujja ku level eyo kuteeka ku level ndala era tuwandiika ebizibu ebyo by'oyina byozze by'oyagala okutereera oyagala ki kyomaliriza kyogolola awadizo ziri chipu nnyo gye ndi muganda wange nze awadizo zonsaba sizimanyi nze awadizo zonsaba sizimanyi kubanga anti neweba stage gwatamanyi nonyako ku stage ojja kutegeera kawanga yaani bw'oba oneepimamu ng'owulira wandika buwandiisi ku posta linnya bajja kummanja muganda wange ebyuma byo okola kutya ati ali successful buli omwa okola kutya temumpa nze wawulira nsabani ye nyini agambe namukubi yanyimbisa n'emukono teyansasula Kenzo yes nagendayo bansabasi bangamba okumpa senneera saba banja kuba nze ndi mugagga manager we ne mukubira bampita bulungi nnyo nengende mukono kubino shesembyeyo bayali yashushe waliwo shell navana waleyo busuga amanya abasuga banjagala nnyo n'abanyankole naveeyo koze kangende nyimbire musajja wange nze mmanyi byonna kubanze ku Kenzo siri afuta money wallahi teyansasula ate sente tezaali nnyingi munnaye nabanjako ko katono nenkubira beta ngera omuntu kuba nange saagala kukolera bwereere naye bwe baagaana era seeyongerayo naye nga nakola mbabanja Kenzo mbabanja ne beta manager
nayimba mukono temwampa wadde omutwalo navuga emmotoka yange kuveeyo Busoga nayinayo lunaku lubayida we lwalina lukulu mukono awo wasembyeyo okubeera mukono nagenda kolini nayimba nava nawala nnyo mu kitiibwa kyange mu maanyi gange nenzija nenyimbira abantu niera saateekawo olutalo kitege bw'aba asiimye era bw'aba tasiimye simuyinako buzibu kubanze ndyoke ng'omuntu bw'aba asiimye nzaagala kuba nakola teziba ate lwaki nze nagaanako ssente nga ze nnoonya olwo mba nsamira ebiriyo kati ngambe mu ssente sizaagala ate ogwo omusama mana samira mwavu muganda wange ssente bwe ziba ziganye no ekyobwerere kikyali awo kisinziira ani ankubidde kisinziira lindako tewali omanyi lwaki tayina kyeyali ankoze kuba simuwa budde bwange ati binnumanga nze mbimanyi byakya nze mbimanyi byenjogedde nsaanidde obyogera nebye sisaanidde sebo ndi musajja mukulu muganda wange newankubadde olaba emyaka gyange giriwo ekiti ndi musajja mukulu sookera bintu bye sirina kwogera sookera kintu kyesobola kuddamu era byonna byenjogedde yenna ayagala mbiddemu mba ŋŋenda biddamu sookera kintu kyesigenda kuddamu sisoose kulowooza kyesengejjeza kyesimanyi kyekitegeeza webale nnyo taata webalire ddala kama Katonda akuwa ebyasinga okwagala oba bwotubogambye gwe nninda lwe najjeewo nkugambe nti muganda wange nti nkolera kino so lwaki ŋŋambye bwe ntyo twogedde bingi nnyo yatukola atya yabavaamu nnyo kituufu naye teyavaamu nze yabavaamu nnyo ali levo ndala nnyo kyali wange oyo ali kilaasi ndala ate teri atamwegomba enkola gyakolamu ebintu abikola bulungi nnyo muganda wange gemaanyi ago gemaanyi era omusajja bwakugamba nga nva mu maaso anti akola n'ebitasoboka byasembyeyo okukola mu biwulidde mwalirabye ebyo ate kati gamba sibulirawo tukomaawo ebisigadde mbagaliza ebisinga mukwano mbagaliza ebisinga mwenna sajja ono ansokodde ebigambo bingi naye kyewunyisa byonna njogera ekirungi bituufu mujja kunyumirwa nnyo gwe buli kyoyagala okumbuuza mbuuza ansa yakyo